ku Salamu TV wano. Kasooka okubaniriza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ndi Idrisa Kasujja, ndi musomesa mu Emirates College School Nkowe. Kantwale omukisa guno okuddamu okubaniriza mu programu yaffe eno ekkubo ly'obusiraamu. Nga bwe nze mbategeeza nti mu programu eno tubeera tuyiga ebintu ebyenjawulo, naye okusingira ddala ebintu ebikwatagana n'engeri gye tusobola okukolamu daawa, kubanga omulimu gw'okukola daawa nga bwe twakiraba mulimu gwaffe ogutuli mu nsingo nga tuteekwa okugukola. Nga ku mulundi ogwayita nabasuubiza nti era nja kukomawo wano nyongere okwogera ku bukulu bwa training mu mulimu guno ogwa daawa. Omulimu guno ogwa daawa gukolerwa mu bintu bingi. Kakati bwe tuba tutunulidde mu kisaawe kino kye bayita ekya media, i'laam, waliwo al-i'laamu al-maqru, nga otuusa message obubaka buno obw'obusiraamu naye ng'oyitira mu kuwandiika. Oyinza okuyoba ng'owandiika mu mawulire, era nali nkirabyeko wano, nali nsomyeko mu mawulire agamu nga boogera ku bintu ebikwatagana n'obusiraamu. Naye olw'okuba nti ebiseera bingi ebintu ebimu tebibaamu kutendekebwa, kino nkyogera mu kunyolwa okw'amaanyi nti okuggyako ebitono ennyo, nze ebintu byonna bye nali nsomye mu mawulire ebisinga obungi ebimu bisangira ddala nga sina bituufu, ebirala tebiriiyo, ebirala babikyamizza, ebirala oli tamanya bawandiikira bafaanana batya. Ogenda okulaba omutwe gwe bakikubyeko okusoma bino ebyowansi. Ati lumu nasoma kyali na kisiibo nga bawandiise mu mawulire agamu nti omuntu waba talidde ddaaku agenda mu muliro. Obutalya ddaaku kwegamba oba babirekera bali bannanyini mawulire ne baba nga be banoonya emitwe bassaako bye baagala. So nga omuntu agenda okuwandiika mu mawulire oyina okutendekebwa ku weetaaga okubeera ng'osobola okuwandiika mu mawulire. Si buli muntu yenna nti amanyi nti alina kyamanyi ku ddiini nti asobola okuwandiika mu mawulire ebintu ebikwatagana n'eddiini. Kakati bw'oba wazze ku rediyo era nayo ensonga zifaanagana. Oli agenda ku rediyo, abamuwuliriza mulimu abasiraamu mulimu abatali basiraamu, tamanyi message butya bwagiwa. Omulala ayogera nga kumpi nga abantu akutteko katundu bwe kati, abalala bonna abalese bweru, naye ng'awulirizibwa abantu bayitirivu, tamanyi butya bwakola ki. Omulala agendayo omuwulira eddoboozi lyakozesa, agenza okwogera ku rediyo, eddoboozi lyakozesa alinga omuntu asoma khutuba mu muzikiti, naye ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebintu ebyo byonna ya ikhwani abampuliriza mu abasiraamu, si baduati mwekka, abasiraamu mwenna ebintu bino bibakwatako. Ebintu ebyetaaga training, byetaaga okutendekebwa. Ne bwemba nze kati nga bwenze wano ku TV yaffe eno Essalamu, waliwo ebintu bingi byennyina okusooka okuyiga, okubeera nti nzija njogera eri abantu. Naawe bw'otyo bw'ofaanana n'omulala bwakola ki, n'omulala bw'afaanana. Naye omuntu bw'oba ogenda kwogera ku kintu
bw'oba tokiyitangamu osaana osooka okumanya abakiyitamu ekintu ekyo kifaanana kitya. Oyinza okusanga ebintu bingi byoyogedde nga abantu babikubamu ebituli, naye nga ggwe walowooza nti wagenda n'osomesa, naye olw'okuba tewayina bumanyirivu embeera eyo togiyitangamu, ate ekintu kyoyogeddeko ebiseera bingi osanga nga okisobezza. Waliwo ebintu bingi biyitirivu omuntu byalina okukola ki, byalina okuyiga mu mulimu guno ogwa daawa. Bwe twogera omulimu ogwa daawa, abamu ku mmwe mutunuulira bamaseeka ne mulowooza nti bamaseeka be balina okukola daawa. Ekyo nno nakyo si kituufu. Gwe tokimanyi nti obusiraamu wano mu Uganda bwaleetebwa abantu basuubuzi, naye abasuubuzi abajja nga banoonya maali, banoonya basobola batya okukola daawa? Kitegeeza nti abantu abo wadde baali basuubuzi naye balinako obutendeke obutonotono oba oli awo bwe baali balina obwabasobozesa okukola daawa. Otherwise olwaleero ffe ffenna tusuubula naye tukola daawa? Naye gwe tokimanyi nti wadde oli musuubuzi, wadde oli musawo, wadde oli musomesa, yonna gy'oba obadde mu majaali yonna gy'oba obadde, tokimanyi nti okukola daawa kukwatako? Kambawo ekyokulabirako. Mukimanyi nti omuntu ayinza okuba nga musajja musiraamu, ayina amaka, n'abeera n'omuvubuka gwe yaleeta okuweereza awo awaka okumukolera emirimu, n'amala naye emyaka, naye omuntu oyo n'atuuka okuvaawo oluusi amazeewo emyaka oba 5 oba 10 nga talina tosobodde mukolako daawa, kumulagana busiraamu nti bulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abantu abo bonna yabeeranga nabo abamukolera waka, naye engeri gye yabayisanga, amakubo ge yakozesanga okubakolako daawa ge gabanga viirangako okubeera nti bakkiriza daawa gyakola ki, daawa gyabagamba. Twala ekyokulabirako omwana omukozi gw'olina awaka. Omwana omuyisa otya? Mwana muto alina emyaka 13, 14, 15, mwana muto, naye omuyisa otya? Naawe olina abaana, noono mwana ayinza okuba nga mukozi naye mwana. Ekyo oteekwa okukimanya nti ono mwana. Naye osanga omuntu akaana ngaako kasiza ekikopo mu butanwa n'agamba nti nkusaza omutwalo. Ekikopo n'abaana baba basobola okukyasa. Lwaki omwana oyo omuyisa bw'otyo? Abalala babukozesa bw'atuuka okukagoba n'akagoba nga n'essente zaakuta zikawadde. Owulidde? Ate njagala mbategeeze nti okukola daawa bw'obanga ogamba nti kati omuntu ng'oyo omukozi, tekitegeeza nti okumukolako daawa bw'abanga yajja nga si musiraamu nti olina kumugaana kugenda kusinza bw'abanga alina eddiini gyeyajjiramu, eddiini eye gyeyajjiramu. Toyina buyinza n'obusiraamu tebukikuwa kumugaana kgenda kusinza. Oyinza okulaba nga ekkubo eri ate ery'okumuleka n'okumwanguyiza nga lyerimu ku makubo g'osobola okukoleramu daawa okubeera nti ategeera obuluŋŋamu bw'oliko, si kumugaana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Si gwe oluŋŋamya gw'oba oyagadde,
Allah subhanahu wa ta'ala yalungame. Gubeera ng'oli musuubuzi, daawa ogikola otya? Bakasitoma abo obayisa otya? Bw'ogulako ebintu obayisa otya? Ogenze awantu, ogenze kusuubula emaali ogijjeeyo, bannanyiniyo bagikuwadde, oli musajja n'enkofiira ogirina ku mutwe, oyogera insha Allah, oyogera bino na biri, emaali ogitutte tozaayo ssente. Omusajja oli bw'abanga kaabe musiraamu basi musiraamu, ekintu kyasooka okulowooza kuga nti baabasiraamu baakula batya? Abasiraamu baakola ki? Kyasooka okugamba. Kakati olaba bw'oyonoonye n'eddiini gy'osoma nayo n'ogyonoonera. N'olwekyo kyengezaako okubategeeza nti tekitegeeza nti okukola daawa nti abawalimu oba abamanyi bokka be bakola daawa. La, abasiraamu ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Tuyinza okuba nga ono amanyi ayina ebimukakatako gwe bitakakatako gwe, kubanga ayina ebintu bingi byasobola okubeera nti singa oli aba abibuuzizza gwe tosobola kukola ki? Tosobola kubiddamu, ate yasobola okubiddamu. Naye mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ebiseera byonna nga bwe mbategeezezza nti abantu abasooka okusaasaanya wano obusiraamu tebaali bamashayikhi nti baava bweru nti babatumye bali trained baze wano okusaasaanya busiraamu. La, baali basajja basuubuzi. Naye enkola gye baakolangamu, enkwata gye baakwatangamu ebintu, amazima ge baalaganga, obwenkanya, obusaasizi n'ebifaanana bwe bityo, bantu bangi bye baasinziirako ne babeegomba ne bafuuka abasiraamu. Tulinawo abantu abamu abakola daawa naye nga kwegamba bwe baba bakola daawa balina ekintu kye bayita naqdi. Naqdi kulinga kuvumirira, kulinga ku kifaanana bwe kityo. Naye abamu oyinza obbasanga nga n'ebintu bye bavumirira tebamaze kubitunuulira. Addaawo kati okuva edda wano ffe nga tukyali baana bato, embaga z'abasiraamu zabeerangako mataali, era okumanya bajjajjaffe baali bantu banjawulo, wakisanganga nti kumpi buli muzikiti oba ogusaaza ejjuma gwabangako ekibiina ky'amataali, era nga amataali ago ge bakuba ku mbaga zaabwe, ge bakuba ku buruda, ge bakuba ku mikolo gyonna gye babeera nagyo. Naye twatuuka ekiseera wano tuga nti aa, ebyo mu busiraamu tebiriiyo, ebyo biki, ekyo kino bino. Kakati buli lwoba nga waliwo ekintu ekikola omulimu mu society, ekintu ekyo n'okijjawo n'otaba na badil, n'otaba na kyoteekawo, ebiseera ebisinga obungi oba oyonoona bwonoonyi. Edda tuwasanga nga maka g'abasiraamu nga bakubiramu ebyo ebidongo, owulidde? Naye kakati twavumirira amataali, tetugamba amataali mabi, tetwamala kutunulira mbeera butya bwefaanana, kati gaanafuwa. Kakati ekyadda mu ddiiro kiki? Bidongo. Olwaleero oyinza okutunulira mu Uganda, bw'oba wagenze kutunula mu ggwanga lyonna, oyinza obutasanga mu bibiina by'amataali biwera 15 byafa. Owulidde? Kakati bwe byafa, bwe wabivumirira, wamala kutunulira society eyo bwefaanana. Ye abaffe gundi zonna ahadith ne ayat wamala kuzitunuulira n'ozinnyonnyoka nti ddala ebintu ebyo si bituufu mu ddiini. Kakati olaba ekyavaamu, ebyo byali ebivuga abasiraamu bye baamanyiira era nga babinyumirwa.
ffe twakulira wetwabeera nga tuli bato buli lwakuna akawungeezi ng'enkya jjuma ebibiina ebyamataali ekibiina kyajjanga ne kibeera ku muzikiti ne bakubira abasiraamu amataali ne bayimba ennyimba n'abasiraamu ne bakuŋŋaana ne bazikira ne bamala ne baddayo eka ejjuma neetuuka ng'eyo y'embeera yaabwe era nga n'abatali basiraamu ekintu ekyo bakyegomba naye kaakati ffe twajja ne tufuuka bannuqaad ne tubeera nti ebintu ebyo twabivumirira tetwamala kunoonyereza kumanya obutuufu bwabyo mu busiraamu ddala abaffe ebintu ebyo biri haramu ni bw'oba ogenze n'osoma genda osome ahadithi nyingi enyinza okuba nga olwaliro sigenda kuzisoma genda mawanga gonna amawanga g'abasiraamu ebintu ebyo gyebiri wulidde wabaawo abantu bamutashaddidiina abakalubya balaba nti ebintu ebyo tebisaana mu la society yonna terina kutambulira kwabo owulidde kakati bw'ogenda okutunuulira waliwo embaga ze nali ngenzeeko nze naye nange kennyini nazeewuunya embaga teriiko kaluulu teriiko bivuga teriiko mataali nga kuliko waavu njereere ono sheekha avaayo ono addayo ona naye ddala embaga mu biseera by'omubaka zaabeeranga bwe zityo kakati ebintu ebyo byonna bw'obeera ddaayi oba olina okubikola ki oba olina okubinoonyereza olina okubisoma n'otegeera obutuufu bwabyo n'otagenda nti ogenza okwogera ku kintu ng'ekintu tokola ki oyinza okulowooza nti oleeta masulaha oleeta kulongoosa naye nga haqiiqa oleeta mafusada oleeta ebintu ebitagenda kuvaamu mugaso gudda eri busiraamu yahtaju lamali lislami ila tadribi lamali alqaim ala usus nadhariya sahiha ate okutendekebwa okwo kuteekwa okuba nga abantu batendekebwa ku misingi egy'ebintu ebituufu ekintu bwe baba nga abamanyi bakyegattako nga kyogenda okuyitamu okutraininga abantu ekyo kirungi naye kaakati bwe zibeera nga usus emisingi gye weesigamako okutraininga abantu nga nagyo si mituufu era n'ebivaamu si biba bituufu kakati bw'obeera nga oli ddaayi oteekwa okwetraininga mu bintu ebyenjawulo oteekwa okumanya nti gw'oli mukulembeze mu society ojja gendanga ku mikolo gya gavumenti mu kitundu ky'olimu naye ogenda kwogera otya abantu abaliyo ogenda kwogera nabo oti bw'oba nga tolina training abalala n'amawulire tebagasomera ddala ebyo tebabifaako tebagawuliriza kubanga yali ku ddiini naye kakati gweoba togenda kumanya bifa mu nsi kakati gwe daawe ogenda gikola otya amawulire gano ag'empapula amawulire aga tv amawulire gano aga rediyo ge gabeeramu ebintu by'olina okukola ki by'olina okumanya obyogereko naye tojja kubyogerako nga tobitegedde ate tojja kubitegeera nga tobiwuliriza oba nga tobiraba n'ebifaanana bwe bityo osuubirwa bw'obeera ng'oli ddaayi okubeera nti abantu bonna kababe basiraamu kababe si basiraamu olina okubeera ng'obatuukirira olina okubeera ng'oli mwanjulukufu gye bali naye tobeeraawo n'obeera ng'ogamba nti nze ndi ddaayi nga gwe ddaawa ye ekoma mu basiraamu bokka la ekintu ekyo nakyo tekiba kituufu ddaayi ateekwa okuba ng'asobola okwogera mu nkuŋŋaana kazibe za kyalo kazibe za erosi ateekwa okulungamya abantu ku bintu ebyenjawulo kabibe bya byabufuzi ddaayi tayogera mu muzikiti gwokka mu basiraamu bokka la kakati ebirungi by'omanyi by'olina ebikwatagana n'eddiini yo abantu abalala bagenda bitegeera batya bw'obeera nga tointeractinga nabo tonyumya nabo toyogera nabo tobalambula ddaayi ateekwa okubeera nga bannaddiini oba abantu abakulembeze mu ddiini endala
ateekwa okuba nga balinako omukwano n'enkolagana. Tekitegeeza nti gwe bw'obeera ng'oli musiraamu nti bafaatha bareverandi bapasita obeera tobamanyi nga ate abantu abo babeera bakulu mu kitundu ekyo kyotwala, oteekwa okubamanya ne bye boogera mu bantu oteekwa okubiwuliriza n'omanya biki bye bagamba abantu, biki bye basimbako essira. Kakati ebintu ebyo byonna bw'obeera ddaayi bikuyamba okubeera nti okola ki. Waliwo baddaayi boyinza n'okusanga nga n'ebyekika yabivaako, bayita enkiiko z'ekika agati ebyo haramu, ebyo nankani, ebyo bakoleramu bino. Kakati ne bwe kiba nga balina ebintu ebikyamu bye bayinza okuba nga bakolera mu nkiiko ezo oba mu nkuŋŋaana ezo, omulimu ogwo si kudde eno n'obakolimira, si kudde eno n'obakaafuwaza, la, omulimu ogwo kubabeera ku lusegere n'obayigiriza n'obawabula. Naye osanga abamu nyina gyo ŋŋenda eyo oba oluusi owulira biwulira nnyo mu bantu bano abagenda mu mpaka z'okusoma Qur'an, ogenda okuwulira nti gwani nze Fatima binti Ali, nze Khadija binti Ahmad. Kakati n'obuuza gwe Khadija binti Ahmad oli muwalabu? Aga nti agamanya nanka la. Ebintu ebyo ya ikhwan bwe tubeera nga tunaabeera baduati abatuufu tulina okubiyiga. Gwe tulaba bw'ogenda mu nasabi ya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bakunnyonnyola huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib mpaka oli batuuka eri ku Adinaani, abamu basingawo ne batuuka ne ku Ismail. Naye abo bajjajjaabe bonna be bajja bakumenyera bonna baali basiraamu? La, ne kitaawe wa nabbi yennyini nti yali musiraamu. Naye lwaki bakutegeeza bajjajjaabe? Naye gwe bwe kituuka ku bintu ati ebifo ebyo bitukwatako anze ndi sheekhe. La, ebintu ebyo ya ikhwani si bituufu. Oteekwa okubiyiga lwojja okusobola okukola da'wa. Omulimu guno omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe tuli nti ffe basikaabe tubeere nga tugutuusa nga omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwagwagala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwayagala tugutuuse eri abalala. Mbeebazizza nnyo okumpuliriza ku mulundi guno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyenjogedde nga bwe mubiwulidde bwe mubaamu ebirungi mu bitwale, bwe mubaamu ebitazze bulungi kale ebyo oyinza okubireka. Naye nsuubira nti insha Allah mubaddemu ekyo okuyiga kinene. Tujja kgenda mu maaso nga tuyiga ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku da'wa. Mbadde Idrisa Kasujja, tusinkane nate insha Allah ku mulundi omuddako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.